Honorable. Banji. Kadi eno yalumye abantu bangi. Bonna abayitwaganyiza kebirozo ndi kadongo ka mu replacement ya denungi. Ate nze mbatemba kola campaign bonna ebbanga lyonna. For the last 15 years, I've been campaigning for those people abali mu kwogera ku kadi eyo. Nga bamanyi amaanyi ga kadongo ka mu basina bakutuuka. Kunganya abantu basobola bakola ki kubafuna. They have been in the parliament for many years, but they have not delivered. Kati Honorable abantu babakaaba tebalina kye babakoledde. Kati nze njabaga abaze ku mulamwa mbonange ntunulaawo. Okay. Nze tulaawo nze asomye public admin. Honorable Akasembayo. Parliament for almost 2 years and 3 months. But his presence was felt. Okubayo kwe kwawulira ensi yonna. Okay. Kiteke kyali kiita yakiwakanya ensi yonna amanya nti omusajja wona akubye ngumi. But these guys who have been in parliament for many years, for 20 years, what have they done to change the people's lives? Nebuuza lwaki ab'ebitiibwa bano kadi ya Walukaga yabalumye n'okusinga ezaabwe. Okuba omugezi nga weemanyi nti oli mugezi n'okuba omugezi nga public ekumanyi nti oli mugezi, ebintu bibiri byanjawulo. Walukaga ku ground ajja kukola. Era Walukaga tayina mululu tomusubirayo kulya nguzi. Ababaka ba NUP beefunye omubaka abalwa abatunulira ennyo mube mmanyiiko era agenda okuva mu parliament nga tayina kyafunye mu parliament okujja ekitiibwa ye Walukaga. Magogo teyeesimbwako. Yabijawo. Twagenda okumwesimbako nga tugenze kusaidia Mujibu ne batusibire obweru. Bakanyama ne batukuba emigaawo okufaawo saawa. Era nze namanya nti tebikyali bya mupiira. Byafuuse nga wala mwami Museveni wafuga NRM Supreme. Nga wola bamubajje wafuga omuzikiti. Kye kimu ne Magogo bwatu bwafugira ddala. Ekintu ekyasinze okuba ekibi omuntu kukwata ku ssemateeka w'ekintu n'amukyusa n'amala okumukyusa nga temukyasobola kwesalirawo. Magogo naddira ebyobufuzi ebyokudyekadyeka ebyekiyaayi n'abireeta yakyusa sirikulipiti y'ebyobufuzi n'agireeta n'agiwummuza wa mu mupiira mu FUFA. Omupiira ne gutandikibwa okuddukanyizibwa ng'ebyobufuzi ajja eri obukodyo bw'ebufuzi abuyingiza eno okuli okukyusakyusa constitution. Akaswera kano kabeerera kimawa. Era kaakano ku mutwe. Nyoba sinaaba nange. Akaswera ko tetulikolako sho. Akaswera tekali nizo banga naye akaswera kano banga kava ku mu bituliranye. Naye nizo banga sinaaba naye oyo ateweereza ekyo alabika yampata naye. Igozi yali naaba naye. Aba yali mu Island. Omanyi waliyo nange yali yampata na bamuyita Victoria Ngobi. Kanyako zino yabula naye yali ampemula. Owai, nga nakuza mwezi 17. 17 tuli climax. We tugenda okujigurawo. Mwagala Lion Island digiteekako bingi. Climax waliyo Famaika, waliyo ne Vinka. DJ Nimulodi ne DJ Shirwe bali kuchuma. Kakati tuyinawo pool party. Okay. Kolo lwennyini. Alright. Nebirere bigendera kunyonyola akaswera ako bankubidde nnyo anedda akaswera simanyi naye oyo yampata n'amupatanya. Omanyi mu comment omwo munsanyusa mbaamu omuntu ye n'apata n'omuntu era ye bulwale atenda okugamba neba akaswera tekamuvaako ayagala kukyatula nti mawala bikawunya naye nekimukaluubirira. Bagambe gwe wali mu Eagles. Kirabika ya akaswera akalaba. Eagles yali nabo laba ne Matia. Eagles yali nabo laba ne Matia abantu. Matia yali mu Eagles. Eagles bali bana basajja naye nga climax nga mwezi 17 tuli walule omwami mujje mulabe okusinga Vinka ajayimbe nga nange naye gadomulabako naye tuli DJ Shiru yali nnyo omusajja atabula emiziki. Kolo nambe musimanyi naye nambe muno zakola ajja kunkolako bulungi nnyo. Kitabera owaye omusirikale yakubye omwana yamukubidde ki? Kyabadde kitya? Okusiza Katambi we Nakalabye Sakozi abantu abo bajoga. Nalabye Akatambi ng'omusajja akuba omuntu empi naye ebbanga lyamaze ng'ayomba n'okunyonnyola.
ng'emitwalo 3 oba ogina mu nsaba wasasudde n'oba ozijja ku kaadi nga ziba zavuddeko dda. Yaze n'emmotoka. Okiwulira? Yaze n'emmotoka. Nga mulimu omuwala. Nga mulimu omuwala. Mwabaddemu omuwala mu mmotoka. N'apaakinga ebweru. N'ayingira munda. Omuwala nga mulese muki? N'agula ebintu byaddogula. Kati mu kuyomba wano n'omuwala yavuddeyo era omuwala teyagenze naye. Omuwala yatuuse tayimu n'alaba empisa z'oli n'agamba leka. Yaguze biki? Bagambye yaguze ebintu yabadde yabikwata emitwalo 3. Naye mbu muzeegwe ajja n'alonda ebintu n'afuluma n'asimbula n'akola ki? Abantu bagambe mbu yazze n'agula obupiira. Rafraida. Yabadde bupiira bwokka. Mwami Nambe muto defendinga muntu. Kyabadde kitya wamma? According Katambi ke nalabye nze ku simu ya mukwano gwange. Defendinga munne. Omukulu yazze n'agula obupiira omufuzi bu condom. Awo olutalo olwavudde Mr. Nambe munnyonnyola abantu olimba abantu. Mu bintu bye yaguze kwabaddeko condom. Nera ataguze bupiira bwokka kuba bambaje emitwalo emeka. Yaguze obupiira bucket 2 bucket mmeka. Wow. Abasirikale nga baba n'amaani baki batendeka mu training. Naye yabadde n'omwana mu mmotoka. Yabadde n'omuwala. Yazze kiro. Ne yegulira obupiira bwe n'ebintu era byaguze nga bikwata emitwalo emeka. Mboneka tasika. N'afuluma agende nga tasasudde. Mbuye kye yagambe mbu agenda kutereeza mmotoka naye nga tamaze okulonda ebintu akola ki? Adduka. Omwana we yamugambidde nti owaayi mukulu tuwe ssente. N'abuuza omanye emmotoka gyenvuga yamujuliza mmotoka. Osobola n'ogigula gwe. N'ayombayombawo ebintu bingi nnyo okakananga akubye omwana oluki? Oluyi. Era yasosemu wamu buli busenzi. Ndowooza nga wakyajinga omukono n'amala n'amuwera ddala olw'amaanyi. Ne bagamba mbu omwana lwamuggyemu neki? N'erinnyo. Omusirikale ono w'amayinja ameka? 3. Ekinnawunyisa naye omwogezi wa poliisi nga ntumunoonya. Ne mbuuza omusirikale ow'eddaala eryo atuse n'okuba tebamanyi gy'akolera. Ono gwe yabadde naye yabadde mukazi wa yabadde malaaya. Yabadde avako ogulira malaaya. Ekikakasa nti yabadde malaaya. Omusajja bw'akuba oli oluyi omuwala n'amanya ne ssente bagenda musasula. Ono ayagala by'amaanyi. N'agaanira awo. Teyagenze naye. Bw'amala okuba oli oluyi bwe yabadde atutte n'asensinga nti kiraka n'ebbeeyi gye baatesiza agenda mutwala byaki byabwerere n'aganze sina gye ndaga naawe. Okiwulira? Yabadde ku salama. Era ebyo bibeera wammwe. Teri basibusi bampise ne we batyo. Abantu abo mbusimanyi tutta abantu tukuba bajjeno tukuba ba mobile money tubasse babebera wammwe eyo kyanja ntinda. Simanyi nsimbudde hali y'omuntu ku supermarket biri wammwe. Era foto birava. Kakati botunuulira sakozi abantu bano n'otunywa n'omusajja oyo. Sakozi nze nabaddeko mu kifo ekimu kisanyukirwamu emabega kaawo. Nensanga omusajja nga nyimiridde wabbali ebweru mu lujja olujja lugezi nnyo mwami David amanyiwo. Omusajja nejja n'ansindika. Juzi we twaliwo David. Omusajja bw'ajja n'ansindika n'angamba vaawo mpitewo. Nenkyuka ne mugamba gw'oli kuki. Naye olujja lugazi buli omu ayita wakola ki wayagala. Omusajja n'aŋŋamba yemmwe bwe tugenda okutta. Tunaatera okubatta. Ne mubuuza okututta tutya. Kati ekinga nawulidde obusungu ne mulumba kimafiya. Bawunsala jala agamba oyo muleke ne mugamba muleke ku kimbwa nti afande. Wabadde okoze ensobi. Okiwulira? Okikola. Mbwati afande. Ne mugamba kati afande kitegeza kubeera musiru. Bajja ku provoke. Olwokuba afande olwo n'obeera musiru bw'otyo. Okikola. Olwokuba oli afande. Okiwulira? Kakati ne mugamba mwe era namujuliza ne mugamba gye mwava. Obujozi bwammwe kiraka baba batendeka eyo. Naye temutegeera. Okay. Afande yakoze. Paketi 2 yabadde agenda simaki. Yaguze paketi 2. Paketi 2. Jukira paketi buli paketi ebeera mu 3. Bwe mukaaga. Ateekako 2. Oba 3. Era omwana ndowooza ng'oggyeko n'ekyoluyire baakubye omuwala. Omuwala we yazze n'alaba nga omuyaya akutte paketi 2 yagambye ate wano waliwo n'okunfiirako. Paketi 2. Naye obuzibu bwe bwavudde buubuno. Abaana abo abakola mwezi ogundi mu select shops bo babasasula ssente mmeka?
omukozesa shortage ya mitwalo 3 kitegeeza ogwo omusala kwolo tagenze na kwewaka oba approach ya yokozesa no nedda Faruku ozoguze ebintu buli ne waba tatera kikola ono kyagame mbunno oba omwala ya approachinze bubi bwogula ebintu mu select shop bwomala obironda wali kati ate kisinga okwewuunyisa gundi condoms zibeera wano wenyini we basasulira kitegeeza adde asobola okujja buli kimu n'akola ki n'asasula zibeerawo ekyo oba to shopping ako mu select ekyo kyogere nenze anti kati gwe mugula mu buduuka goli wadwali etsoke amache kuga kasi kirungi we wadde kunyonyi kyozigula nenze kyengamba kikino nti zibeerawo kugundi kuki wenyini awo wosasulira we wali n'akuuma bw'ogenda wali bw'aba yazironzeewo n'ogenda n'oteeka okugundi kitegeeza omwana yabadde mutuufu omugoberera omugamba nti owaayi tusasudde kuba oba wazijjawo ku kawunta ate we basasulira n'ofuluma weerabidde kuki ng'ozze edduuka oluggi lwa select gundi yonna shop lubeera tiwabeerawo ntaziwera 3 olukufulumya okutuuka ku kawunta select shops zonna we bateeka kawunta wabeera literally close kuki kumulyako luggi gwe n'ova eri n'ofuluma bufulumi kitegeeza obadde n'omutima era siro ogutagenda kusasula oli mubbi oba kyakubiri jangu biteeke ku kawunta obagambe sente nzirabidde kange nendete sente nzigensasule tosobola fuluma na bintu by'abantu nga sente ozirabidde wabweru era nakyo kiba tekikola kitegeeza omwana bwe yafuluma we yagenda okumugamba owaayo ofuluma sente tozigize kyovula mu butambi omusajja akugamba ojjo nemerako ngamba obusasudde kibanyinza okukuba oluyinga ne kamera eraba olwo lwali luyombo n'asooka muwamu akamangu awo nalaba ng'ekiwala ndoza kigambye kati onkubira ki n'akiwa luli super nekikuba omulanga gwa King Kong ng'ogw'omwanguka ogwajje n'omuwala eyabadde mu mmotoka eyabadde agenda ku kyokya ajjalabe era omuwala n'abuuza what's wrong what's happening omwala kwe kulaba paketi 2 nono ng'akaaba n'agamba kati oluba oluyinga lukuwoganyiza bwoti ate nze bangulidde paketi 2 ate ngenda kufa omwala n'adduka yalemeddemu mu dduuka ero lyafulumye yekka kati sente ekitegeeza nti omusajja yabadde nazo kuba bamulemerako nti tosasudde yazijje muki mu mpale mu wallet kitegeeza guli muzeegwe tasasula era we bagambye bwe guba muzeegwe agattako ne kino nti ye muki musirikale okitegeera nti agattako n'ekitiibwa kye nti muki musirikale kuba bakugambye ne bagira ne bagenda batukuterayo ekiwandiiko mbwe akwatiddwa ate leyita ng'ate teyakwatiddwa ne bamubikkirira naye nga biri ebintu aligenda abikola abantu aw'enjawulo awo Katonda yamuvuddemu ennaku zaana zaabadde ziweddeyo siri muganda we siri mukwano gwe simanyi oba mufumbo oli ya banda party ona bakondo nze nsaba gavumenti ndowooza gavumenti yagabanga kondomu ez'obwereere egabe kondomu mu bitongole bya gavumenti oyina ekizibu oyagala egendezi ng'esula mu luguudo mu bitongole oli yalonze ekkubo wuliriza oli yalonze ekkubo yaligenze mu luguudo n'azirondaawo egundi ze bagaba bamu bu sekita mu baziteeka ti bw'oyingira mu balakisi ozisanga zina bwe ziri ogenze mu toilet oba mu mwezo ng'ebbaala zibaako bwe ziri mu kiraabu kati oli yalonze mu kkubo alonda mu kkubo mu nsawo alinamu emitwalo 4 z'asuubira osasulamu loogi wadde gw'omulaba ku ddala lya meeja simanyi biki ayina emitwalo 4 zonna zinyweddemu omwenge zasigaza atamidde yabadde n'emitwalo 4 ate yabadde ne ssente kubanga ki ekyamuganya okusasula kyekyamuganya okusasula loogi ekyamuganya okusasula kondomu kyekyamuganya okusasula kondomu n'ebintu ebirala byeyaguze ng'olwedde alina ssente mu mpale yeyagadde akozese kondomu ate ne ssente ng'agenda kusasula kwagala avuyevuye bano okitegedde yeerimbika mu kintu ky'okuba nti musirikale ali ku ddaala lya waggulu ssente zimuweddeko
Sente zikoze eki zimuweddeko bwe zimuweddeko ate ayagala n'omuwala lwe lujozijozi olwo lwolaba lwe bayina abasikale abo si bonna n'abasikale abo mulimu abatalina ddala mpisa abeefuulira ddala mbu bo baamala era abatasuubira ddala nti abatamanyi nti bano basirikale ba ggwanga enkya balina beera mu ggwanga gavumenti ejja kujja endala babeerera basigale nga kwe baki nga kwe bali nga balina okwagira sente zaabadde tezimala asigaza ayagala okwesanyusa kwe kwagala atwala ebyobwerere era nze nyala okutegeeza singa ekintu ekyo tekyagenze mu mawulire babalere bajja mukwata kwanza nabye kungu yakiremeddeko ne message n'agisoma n'agamba omusirikale akubye omuwa simanyi nenze nkugamba kye nalabye kungu n'asoma message kwanza kungu alabika ndowooza alina be yakubidde nago omusirikale oba akoze fujjo oba okitegedde n'abakubira kungu n'agamba omusirikale akoze bweti akoze fujjo akubye mu bantu manyi ekyo naawe nnamba emu okisobola kati ate bwe bamanya nti ye nnamba emu akubye birabika bisaasaanye nange nkisobola n'omusirikale gwe nsobola okukola ki okukubira kungu n'akiisa ku mpewo ndowooza baategedde nti kiyingiddemu ow'amawulire ne bakwata naye ng'abantu bangi bakubye n'amasasi nga balemeddwa bakwata abantu abo era ekyo kintu singa tekyabaddemu bakungu engeri gyabaddemu olusirikale nga tebategedde nti kigenze mu mawulire n'oyo omuwala teyandiyambiddwa nze nkubuulira amazima n'oyo omuwala kubanga twebye abantu bakubye amasasi bebakubye empi olina ne bakulimbalima nti oyo twamukutte naye nga talina kyakoze abasirikale ate munaddala abo abalina olulimi olwo luseerera balabanga be bali mu buyinza beerabanga be bali waggulu eri era bw'omusanga akuddamu mu ngeri endala ennyo oyo omusigale n'omusanga ali ku ddaala eryawaggulu n'ayogera oluzungule n'ayongeramu naluli aba alaba nti be baliwo bagambye nti abamu balina version eno nga bagamba nti yatuuse n'asiba emmotoka n'atuma malaaya we agende aleete ki kondomu ezo ne katasika ne butasika kati bw'agenda malaaya n'agamba jangu akusasula ali muki mu mmotoka kitegera ng'ate sente ziri za macanti za ku ssimu kati mbono omuwala yafulumye ne peeni kati ono yabadde asimbula emmotoka mbu n'amukwata ettaayi peeni oba n'emukalabula abamu we bagamba kati sakozi lindako sakozi n'ekyo kyabaddewo naye nakyo bwe kiba nga kyabaddewo kya bujoozi gw'ojja mu mmotoka mw'otudde ogamba balireeta oli mulema anti malaaya lwaki yamuwadde ssente oba malaaya lwaki yamuwadde essimu n'amugamba genda osasulire wali lwaki teyawadde omukazi simanyi oba yawadde malaaya lwaki teyamuwadde essimu n'amugamba genda osasulire wali oba kitegedde era n'omuwala yennyini yagambyeko omukazi nti jangu bakusasulire ku mmotoka yamugambye nti jangu bakusasulire ku mmotoka eyo yonna byabadde kwekwasa kwekwasa lwaki omuwala teyawolereza naga nti edda badde wegenda kusasula wawulidde ku bigambo by'omuwala ono gwagamba eyo nnaku abadde kwekwasa ate ne ssente gasakozi kankuuli ng'otudde mu woteri ya mwami Lule oba ya mwami gundi ono Haruna Mubiru n'omala okulya emmere bw'omala okulya emmere gwe kyova oyingira emmotoka yo n'ogamba mujje tugende mu mmotoka nkusasule abamu babagana kusaba simu z'abawala abo amujja wano mu bantu agende amulimbelimbe wazze olowooza ki essimu ogirina kwata mukazi wo mugambe genda bagambe essimu zizikulu oba mulagirire wali mobile money oba gwe vaamu ogende wali mobile money zempisa ez'obuntu bulamu zempisa ennungi okitegedde sakozi omanyi nti omukulu awo we yabadde woba ofuluma asikala kujoka alisitika ebintu by'oguze n'akasayininga n'akatiikingako tebatera naye kakati kyanje eyo manja se wali ne massage parlours ezinaku zino eziriko size eziri eyo we watsula ne sakozi ejasule neguli yalina kumenyera abasulayo ne chicken yakola ne massage yeka
Kakati Sakozi omukulu ono talina bintu byabiyaguze yadde aguze bukondo bubiri bwokka webuti bino byadde byakwekwasawo biringa bizze isooka kyayonda Sakozi abasajja abo balaba munnange abasirikale si bonna naye abasirikale abayina effujjo bayitirivu naddala mabaala abayina effujjo bayitirivu naye kino kyonna kiba twambe tuyigamu Sakozi mbintu nga bino awo nambe muganda ngo abadde agamba nze naliwo era waliwo n'omukulu omwe yalugwe sijja kwogera mannya naye nga ate w'amaanyi nnyo no munnange naye twali mu bbaala naye awo yaliwo weekend endala ewedde naye nga ate muntu mulamu ye bambi naye Sakozi osanga omusirikale mu bbaala najjayo emmundu omusirikale ono ku Climax yafuluma nga bamuganye okuyingira najja ku mmotoka nakuba amasasi babiri mu bbanga awo muŋŋana mutya okuyingira ne tuyingira oluguudo omusirikale ajja namugana okuyingiza emmundu n'aganya giyingiza lwampaka kakati omusajja ono wiiki enyini Sakozi gye tukubya amabega abasirikale badde babiri abakoze amawulire walabyeko n'omukyala era poliisi agembwe munoonya yadde akubira minisita Kasolo campaign omuleyo omukyala ya campaign ngidde Kasolo nga wa mayinja wa poliisi si mayinja na asatu gokka si mayinja asatu wa Kasolo yadde akuyegera Kasolo akalunera omukulu ya poliisi yagambye nti emunoonya kasa akwawukana muganda wange namuche neewuunya nze ndowooza nti abakulu ng'ano Sakozi bane woofiisi webatuula nekyabulabe nnyo okubanga omwogeza poliisi kyenatugamba tinoonya gundi omukulu omulamba kuba nalabye alina ekiyinja ekinene wano n'obuyinja obubiri wabutini nonga atera woofiisi wano gye mumanyiddwa kono omusajja bagambye adde bagamba amayinja asatu kyonga amayinja asatu talina woofiisi waatuula naye ekisooka kya byonna omukulu yali talina ssente era obubonero bonna obuliwo yadde agenda kalakatira mu mmotoka ne muloji yali tagenda gwadde gugwera mu mmotoka ne muloji yali tagenda gwadde gugwera mu mmotoka kubanga amazima gali nti nooneena mwami wayinza okubanga amuwaayidde ekisooka abasirikale kati ssente bazifuna okuvanga lumu paka nga 5 kakati ate zigenda okujja nga bannabbanja bayitirivu ziba ziweddewo kakati ogenda okwekanga ziba ziweddewo yadde agenda kufuna wali akazikiza apaakinge oba mu paakingi ngaawo aguyimbula ekyanji wali mu paakingi bungi ate jafuna paakingi ekyanji eyo amalire eyo naye ekisooka kya benna nze mwagaddeko kimu kuba nti yeekuuma wano waliwo yagumalira mu sipaasiyo akamano kakatono nnyo naye entera njala munange nambemu abasajja abo omusanga nga gobeera ng'omusiru n'ovaawo n'otambula n'ogenda towanyisiganyanga nabo bigambo si balungi ebyommotoka babikola ebyo bya bulijjo si bipya si bipya abantu abo babikola mu mmotoka naye Sakozi kankubuulire abasirikale nze nkubuulire abasirikale b'olisanga abo abalina amannya ago simanyi nasiima simanyi baani baba bazibu nnyo ffe tulina wano omusajja mukwanuka ffe musirikale w'amayinjaaga wa poliisi oba yaani oyo omumpi omunene n'omusajja alina empisa omusaala gamba banne ali awo ku chicken atera okuli awo ku mpaka lasiti ewalule musajja oyo musirikale alabanye ne program alina amayinjaaga naye omusanga bwate omusanze mu byambalo nabeera n'abantu anyumya tolimusanga na fujjo naye Sakozi abasirikale abamu beefuulira ddala nti boke baabawa pisita eno ne babawa n'amayinja gano ate ga mutanda n'anywa omwenge abatasobola nagukontrolinga okitegedde kati ze ensobi zebakola ki zebakola ono ya kampayingidde Kasolo simanyi lwaki akikoze bwatyo naye ndowooza naye ayinza oba yakyamuse kubanga sitera nnyo balaba otya ngamba okukola campaign
ya campaigninze n'abagamba mu muwogo abasirikale ekyo mbadde sitera nnyo kirabanga ba campaigninze njagala abasirikale bano Sakozi olaba oyo omwami gwabadde ayogerako olunaku lumu twali awo ku Jakizi abasajja basatu era abasirikale ne bajja ne banywa omwenge ne bagamba omwana gyatugende bweru kusasula ne batuka bwe ne bagana okusasula olutalo ne lubeera ku Jakizi awo ku mulyango kati ate abaganye okusasula nga wansi nnyo kono w'amayinja ameka oyo gwabadde ayogerako tuba twereegana baawo mujja tuwa sente tujja ziwa tuga tugenda bakuba ekiwulya tuga tugenda bakuba okukakkana oyo omusajja ajja abagamba muganye okusasula nti ye bereega oba mugato alina kyogenda tukola abagasina kyengenda bakola nti ye ayita patulezo biri abagamba mbate ko baganye kola ki kusasula omwegwani mujja kusasula lwa mpaka okiwulira wallahi okiwulira nga bagamba kimu nti munnabwamye eddomu atamidde kakati kiya katamidde tebamugambeko mu buli akati bajja kusasula naye nga obadda atumya ye muki ye mulamu kati ogwo muze gw'abasirikale okwagala ebintu by'obwerere kitundutundu kubbo kati ate Katonda alakubamu n'osanga omusirikale nga w'amayinja mangi ng'ate muyima n'agatta buko olwengenge ng'atamidde tebajoze balina kibanoonya nawulidde mbu omwala oyo yamugye ku Salama atwala ekyanja akulagenda ku musirikale wano Sakozi akulaga ekisembayo kakulaga ekisembayo wano waliwo osi era bamujja nawo abaana bamukuba ebusaabala natwala patulezi bonna n'abakubye batatu bwe bamulya yabayola buyozi bonna omuwala oyo yamugye ku Salama akati kankubulire ne wakiramu ate omwana we Salama betunda batini naddala bali ku levo y'okwetunda okugenda ekyanja ate omuwala we Salama ate aba mu buufu nnyo tosobola mulimbalimba nago gambalo mbugambalo ga gundi simanyi ndi waki tosobola mulimbalimba nago era agamba nze wano wonzija atontwalawa atomujjawo okolera kyetusiiga kino kyetusiiga babasirikale n'ebitongole byabwe ebyamagye ne poliisi ddala ekyo kye basiize okulabisa mu ggwanga nti omuze gwabwe gwegwo kubanga kino ne NRM kyalibadde kigikwatako ekiwulya kubanga nze obutunulya omusirikale bw'atyo naddala abapoliisi abo obasanga nga bali untouchable ekiwulira kyakwata omukazi ow'amagye kizibu nnyo ebyo birala ssebo biterabeera mu security eno naye nga tusaba bekikwatako bakikwasaganye ekyo kibeere nga empozi Sakozi mbadde nsaba banne muwala wange Moli Nantume agenda kuba ne launch ngenda kuza omwezi 21 omwezi ogubulwa muwalawo so bale mugende muwagire nawe bambadde nsaba totagenda mu bivulu ate nsangayo nnyo abasama ne bangamba Sakozi aliwa ate nga nawe okimanyi nange ne bangamba Sakozi aliwa mbadde nkusaba Sakozi nawe obeereyo ewa Moli Nantume momo ate wangamba ali omwetaaga wangamba ali omwetaaga omujjako kati fe tukuyisa ab'emboozi mukati genda era bannanga abali eyo onagiwa Molini famire nge kusonyiwa omuceere gwekubanja otegedde nti ayagalwa ng'ebitiba weezimbirako bingi olinga mpooga kubanga ogambye siitwa bwentyo mpuga yagambye ndi bati boba akadongo kamu be bali pressing yagambye bayingiza mpuga odire roya omu pressing no akadongo kamu nzira mbigambo yagambye odire roya omu pressing omuli pressing no akadongo kamu nagamba twafuna omutamivu waffe omuntu yali atamidde ne tuga tumuyimirire bukiika kono tumuyimirire bukiika ddyo tumuyimirire wamberi tumuyimirire ne mabega nga wagezako kuneguko gweno n'okwatirira ne tukwatirira kati bavudde wagenda gwambo naye ow'ekitiibwa ennyo mbatumiddeko nnyo buli omu gye musinziira naye ekituufu kiri nti namulabye nga ayogera ku bintu ebyo naye nentunuulira bonna baasituse lumu semujju
ana nesimu ya Walukaga nze kennyini mukubire ko Walukaga nga tutambuza ebintu batutegeera nti bannaffe abo abesimbyewo mubawa akalulu bw'olabanga mubaka agenda kukolera ekintu ekituufu gwoba otiikinga bw'oba olaba nti Loyi ebwayise Dr. Loyi ekawempe ng'olaba alimu omulamwa meya meya honorable Aruna toyina kyongamba ndeka ate badde yagamba eki honorable owaye nambe mu yagamba Aruna nkuweereza ebbanga lyonna n'olyoka ogamba mbusimanya mbadde nvuyizza nga nsoma amakuloti nakulabye meya honorable meya atasoma abakozi mbadde nkubeerawo nga nkwata kuza school fees n'enkuwa ne tulya kuba meya meya oyo honorable oyo ye nambeemu munoonya mwagala tebikombo ezo nakasongola aboko bamaanyi honorable manyi tuli wano mu mboozi mukati ne nambe mufenna sakozi buli kimu tuli wano ense kuwulira kiri kitya ku ground awo ewange eri 10 yabooga omanyi wali ofumbyeko obuwukiraga nti no bubimbye ground yabimba basookana kwagala kuwakanya ne basindika abasipaaka abasinga saaba abasomaya mizaani ku ground nga buli gwe batuukako abagamba naye mwe muli kuki ate noze nga siriyo abasirika sefaze ndi namukulembeze tulina kasongole tuli mu kampeyini obwetwagera ebusoga zesidanga kugulawo egwawundi eyange yaggwadde era erisebo ano obukosa ebintu byenkozeewo byokka byokka byongera okujustifyinga lwaki nafunye kaadi kituufu ekyo kubanga kizo bagana kanaweka ebitonotono ate mwebe nsose okwogerako nammwe nali nsazeewo mbeere silent mpaka naye the way you've approached me they deserve to be given an opportunity the right information from the horse's mouth. Yes. Ati nze nasanga twaliwo ekizimbe ekizimbe administration buroko ebadde emaze nga yali emaze emyaka 10 nga yasanyalala nga yakoma ku madirisa naye mu myaka era nzimbyeko 4 phases era kati tuli ku finishing eri ku completion eri ku finishing madirisa n'amaziro gateekamu ne council mwe tutuula yabisenge nga 10 rooms 10 sasa ngawo mmotoka yadde akagaali akakutuka empagi kati nina emmotoka ziriwo nnya ate nga bo bameeya bonna abali wano Kampala n'emiriraano abatawuni councils Walukaga yekka yagaana okuvuga emmotoka ya gavumenti neŋŋamba nedda zirina kusooka kukolera tawuni council ndyoke nvuga emmotoka ya tawuni council era mbuga zange mundaba owekasanga tyatambula bya namba myufu owekajjansi owekasaaje bonna naye nze ate nga tawuni council yange yasinga obugadda nesente naye nze nagamba nze nayaga nsooke nkulaakulanya ekyengera tawuni council nga byebitaala mu byalo mu Black Sports eyo ebitaala tebattiranga abantu emisango gyajjanga mu ofiisi yange ono mwalagu ne bamukutte biki abanyonjaga ate bakutte abaana nemanyi obuzibu buva mu nzikiza emanti obuzibu buva mu nzikiza nemanyi obuzibu buva mu nzikiza ensooka noonya ebyalo ebiriko enzikiza gye bazziza emisango eyo n'enjigoba neva ebitaala n'embiisa nenteeka kamera kusenga tawuni council ababbi gwe bajjanga ne bateega abantu ababulooka abo nga babba abantu ku tawuni council babalinga tugenda kukulabira meeya osooka ompeeyo obubiri kamera nensekawo nensooka mbagoba nengoba ekibba ttaka kyengera tawuni council ekibba ttaka nagobagana n'ababbi n'abamu baali bajjako ettaka lyabwe nendiraddiza nembazza ku bibanja byabwe naye ng'ate gwe bakolagananga naye omu mwali muno mu Kalulu ate atukkirize nti nno bonna nga bwe tulimu einkambenti yennyini ye yali komanda mu budde obwo naye nga tasobola kwengejinga meeya wa tawuni tasobola kwengejinga meeya wa tawuni council mugamba nti lwaki the people's land is being grabbed lwaki ettaka y'abantu libbibwa
Wanga obuvunanyizibwa bwa komanda wagwe member of parliament. Naye abantu bakaabanga nga bakulembezemu ebali. True. Nga biye basarizi abaana Central University nawezeza abaana 10. Basarizi 10. Wow. Nga dagana nemba sakira mu kifo ky'okusasula semester millioni 2 basasula emitwalo 5. Ekyo kimbese mu kubeera mu bantu abaana genda ku Central University kumpi nnyo obuuze nkyala mita Helen nti Walukaga alesa abaana bameka wano kugenda ku KIU ate balina okuba bawera n'1,300 ku paramedical eyemaya abagenze mbusawo bayitirivu nnyo naye abakyala entandikwa nga nakalayira nabawa emitwalo 5 natambulanga nensanga egundi abakyala nga bookya kasooli ng'ayikya emisooli 6 ne bagimalawo mu dakiika 3 bagamba nga supply eriro demand eri high n'omugamba lwaki ebikya mitono ng'ate abali bangi taga asina kapito ati bwagenda okusomeramu wala wa kapito yeetaaga mitwalo 5 agule amanda n'ensawo y'akasooli endandiko bawo emitwalo 5 kati sofa nina abakyala nga 720 nenyambyeko mukuwa entandiko ebyo bemba walingo bolabanga obuntu obutono obwo kati honorable kamukanjogera ekisembayo ntegese emipiira tournament okuva lwenajjaawo tournament mayors cup ne muvaamu abavubuka abasamba mu masaza abasamba mu Uganda Premier League bangi nnyo n'abamu bagenze ebweru naye nga abakulembeze abayo tekwaliwo ategeka tournament ezo ntegeka meya agabudde ne ku Sunday njirina meya agabudde nzitente 2 abantu ne balya nengabo obuwunga abakadde n'obawa eddagala bikibo ebityo so ono ebintu bingi nnyo nnyo honorable kadi eno yalumye abantu bangi okutuusa nga n'abekira bagikolako analysis ab'e Masaka eri bagikolako analysis ab'omu constituency oba incumbent olowooza kyavudde ku ki ate nga bonna abagikubaganyako ebitowoozo baludde mu byobufuzi nga bagamba kadongo kamu nedda replacement yabadde ennungi bonna abagikubaganyizako ebirowoozo nti kadongo kamu replacement yadde ennungi ate nze mbadde mbakola campaign bonna ebbanga lyonna for the last 15 years I've been campaigning for those people abali mu kwogera ku kaadi eyo nga bamanyi amaanyi ga kadongo kamu nti basina bakutuuka kuŋŋaanya abantu basobola bakola ki kubafuna secondly sisobola naganya okwogera ku ndowooza yaabwe njagala nnyo okufokasinga kuli kiri ngenda okukolera bannabusiro kuba ngenda bibakolera ngenda kubikola awo entunudde nnyo bajja kuzija ku mulamwa bajja kuzija ku mulamwa nze ndoziremu ezo emboozi zaabwe ezitadelivaringa they have been in the parliament for many years but they have not delivered kati honorable abantu babakaaba tebalina kye babakoledde kati nze baga abaze ku mulamwa mbonange ntunulaawo nze tulaawo nze asomye public admin sikulingi maze public administration etegeeza kufa kubantu nakubatuusaako obuweereza ekikulu si kubeera nti nno oba osomye mateeka oba kyo baki bwe bagezaako okwagala okuinsinuatinga kyemmanyi nti how many people's lives have you changed mu buweereza okyusiza obulamu bw'abantu bameka kati nekumenyedde bempadde basaris n'abakyala benawe entandikwa ofuna bulungi n'abo benataasa nga bababbira ettaka bayitirivu nnyo nembaza bw'abantu bungi nnyo yani okugenda okulamentinga Robert Green yawandiika bukayitibwa 48 laws of power the unity law tells you oba says that win is through your actions, never through arguments. That is arguments. That is was until no parliament kwogera bwogezi bwe boogedde kiki ekigaanya okuyita term limit neetayita age limit neetayita coffee bill neetayita
Honorable yipinde fact netaita Honorable akasembayo Honorable akasembayo parliament for only 2 years and 3 months but his presence was felt okwayo kwe kwawulira ensi yonna. Okay. But these guys who have been in parliament for many years, for 20 years, what have they done to change the people's lives? Honorable, kakati kana kasembayo kawa nabusiro, bogendo chikira. Waliwa maloboza agagamba nti wabasuubiza nti milioni 2 ebisooka ogenda bitema. Ekintu ekyo wakirambuludde otya abali ku gospel live baberenga bakitegeera bulungi. Nagane milioni 2 ez'emmotoka. Anti zenyeze mu parliament yenne mmotoka zange nakati ndi muyange. Yes. Ati milioni 2 ezigenda zibatuwogula emmotoka. Kati nze ngenda kujja abakyala bano begganja 7 zenyeze empentaano 3 abokya kasooli. Nina eggombolola 4 ezikola Busiro East. Nyonga Town Council, Mende Sub County, Mumyuka Sub County ne Wakiso Town Council. Mbongere mu sako zaabwe milioni 3 buli ggombolola ze milioni 12. Bajenga balona museerezo bokya kasooli bwe bazza oli wagwazza tono omulala n'afuna. Besigazeeko ekiraana ekyo nange neeyagalemuuko wano kikanike n'emmotoka zange zino kate zentambuliramu. Okay. Kwanza ngenze nina ennyumba sigenda kuzimba nnyumba. Ngenze nina obusigo bwange nga 3 buvaamu emitwaka kadde omwezi. Ate mu kuyimba kyali relevant. Bwekiri. Kingenda n'ennyimba weekend n'ojja n'obukadde 2 n'ojja n'obusatu kati ndi wanjawulo. Bwekiri. Abamu bagendayo nga watunudde wokka. Era nze singa saali bwentyo. Sente zize nnyingi nnyo muzimanyi peace for all zajja. Mayinja ze yatwala tezasookera wange. Yeah. Lwaki saazitwala? Ezatugonga naawe. Ezaaliwo saagaana nze n'okubamu bakongo. So kati nze mbadde sirina mululu naye njagala kukyusa bulamu bw'abantu. Kafeere yannyonoona nnyo. Manyi naliko houseboy wa Kafeere eyo Maganyo ntwala ne bisirikirwa. Nayimba nti ensi tekungulwa. Oya noonye ebyensinga bikola. Ezo bwendya n'ennywa. Ebyensinga bikola ki? Nga bigwa. Aruno oyo amanyi kyali wange. Nzija emakinga ewa Aruna mu biri mu wooteri. Buli gwe nsangawo ne besimanyi ne ŋŋamba buli omu ali. Si bwe nkola oba nnimba. Bw'okola. Tweyanza nnyo Honorable. Tweyanzege. Batulabire bonna abeeyo be muli nabaawo. Muli bamukisa nnyo nti mwe bensoose okwogera nammwe. Bwekiri nnyo tweyanza Honorable. Walukaga abaddikiria. Esimu etuyambye omanyi olugero lutuukidde bulungi nti omubi atavuddeewo. Badde simanyi esimu ya David eritugasaako olunaku olumu efaanana bw'ekyo. Omubi atavuddeewo. Nze ndi Muganda. Ati kirungi. Omubi atavuddeewo y'esimu ya David. Nambemu. Tumenye Walukaga tumalirize. Ebyavudde ekira ow'ekiranga byayogera owe Masaka byayogera owe Busiro yennyini nga ow'ekitibwa naye ng'ayogera Walukaga naye n'ayogera owulidde endowooza Walukaga ebintu bino byonna abadde abikola naye nga tebiri mu kamera era abasinga tuli surprise. Nze nkimanyi abadde akola okusinza ku bantu b'ekyengera era bo bakakasa nti abakoledde ne Lubongo yawe yali ali ku NBS yannyonnyola n'agamba bano bompi abantu badde bakulembeza ate mu kitundu kimu n'agamba wa NBS tatawaana na kubuuza bo kubabuuza ebibuuzo bingi agende ku gulawundi babuuze ono abakoledde ki ono abakoledde ki bonna babadde bakulembeze ng'ate bali mu kitundu kitya kyekimu oli mu bukulembeze bw'alaze obusobozi bwe nona alaze obusobozi kuba yasinzidde ndo bemu kube basinziddeko kubanga ebirala byonna ebisinzibwako omuntu omu obwa parliament oba okumulonda okukiikirira parliament bano bombi babadde nabyo okitegeera naye nze ekyenjawulo kyendaba nebuuza lwaki ab'ebitiibwa bano kadi ya Walukaga yabalumye n'okusinga ezaabwe yabalumye olaba omuntu ng'ali Masaka naye nga nnyonnyola kadi ya Walukaga ng'ate naye ayina amwesimbyeko tamunnyonnyolako
Okitegeera? Ekyenjawulo bwe kibeera kya bulabe nnyo Sakozi. Omuntu okwemanya neyo pride n'ogyetwalako nti nze ndi kino. Era kasitoga nti nze ndi kino. Otuuka ne time ng'omuntu omulaba atuuka n'okulaga nti ayamba buyambi abantu bawo bakiikirira. Era mbu senga taliiwo, senga kyenkana ati baliiwo. Oba senga baafa dda. Kati omuntu bw'otuuka mu kigundi ekyo. Kubanga oba MP babuweereza. Oba kansala babuweereza. Obuweereza ng'oli ku level ya bwakansala tekikujjako kutegeerako. Osobola n'okuba ng'oli professor. Naye ng'oli kansala wa kitundu. So bannabusiro Walukaga bamuteekemu essuubi. Kakati bannabusiro nze kyembasaba tugezezzaako ku myaka gino 10 n'emeka. Abannabusiro boogeredde wamu nti tewali kibaddeyo. Okiwulidde? Kubanga omusajja amaze emyaka 15 aba asaba kisanja kya myaka 2 ng'agamba omuntu anenyigira mu parliament wengendo bagulira ambulance. Omuwayiriza byagamba bamwongere emyaka gino 5 abawa accountability. Okira ne kimubuuza ogenda kutuwa emyaka 5 egyasooka kuba badde toddangako kuba lukuŋŋaana. Ogenda tandikira ku accountability. Kuba ogamba nti gatukubanya emyaka 15 bye bisanja 3 tetukutegera accountability gyosaba. Naye Walukaga kino kyakoze kibadde agezako kyogera. Okuba omugezi nga weemanyi n'okuba omugezi nga public ekumanyi nti oli mugezi bintu bibiri byanjawulo. Oli mugezi weemanyi, oli mugezi public ekumanyi. Bintu bibiri byanjawulo. Kati Walukaga omugezi public gwemanyi. Mu nsonga eno lwansonga nalabyeko TV 3 kyesaategedde ate kyalambuludde kuba mu wiiki ndoza bwena kigadaazisabye zijje zimubeererewo. Ne bakola olugezigezi ne bagenda mu community. Mugenda mu community nga babuuza abantu. Era interview baazannyeko ezaadde zoogera ebirungirungi ne bakuwa raw footage ebyayogeddwa byabadde bingi ku incumbent. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Nakalaba enkuŋŋaana 2 incumbent zaabaddemu nga engejinga abantu nga zaagala mwettira. Omwali omukazi gwe yatuuka n'omugamba w'olaba ntudde jangu oggyemu ssente ezizo muzange. Okitegeera? Ebyo byonna byonna byali ku kamera biba bisiga ekifaananyi. Okitegeera? So ekintu kye nalabye ow'ekira ng'agamba mutusindikira abantu abagenda otumenya n'aleeta ne volumes 3 ng'agezaako otulaga nti kuba ezo ziyaleese bye bisanyandoza byakamala volumes 3. Volumes zitandikidde ku kubbo. Yes, sikiwakanyiza ozisomye naye yo gundi gy'okulira bo balese bali batya. Ozisomye yes, ozisomye omaze ozigira amateeka bikimugalwanye baganya ogayisa naye yo wansi wano bo balese otya. Kuba waliwo n'okusitula livelihood yaki y'abantu b'okiikirira. Omanyi yanjukiriza mabirizi yagenda okwaba omusango natwala akamotoka akalamba. Kyengamba kikino nti yes volumes ozireso ozitulaze nti bano balina okusoma zino volumes naye ozisomye zonna ozimale but livelihood y'abano b'okiikirira yo gireso otya. Kiri kyenkugambye okuba omugezi nga weemanyi nti oli mugezi n'okuba omugezi nga public ekumanyi nti oli mugezi ebintu bibiri byanjawulo. Neyanzizza ate njala kasobiddeko ne mwami Walukaga mu bugalo okuba nti ebigambo bye nayogera byennyini abyogedde mu butuufu bwabyo. Nabagamba nti Walukaga ku gulawundi ajja kukola. Era Walukaga talina mululu tomusubirayo kulya nguzi naye nakimugamba awo kubanga Walukaga mu butonde bwe si muntu abuguutana ne ssente. Gwe osanga mu palamenti bamuwe 5 bamuwe 2 abirye. Muntu w'abantu era ssente azikola ki? Azigaba. Era ku gulawundi Walukaga tomusuubira tonosangayo ow'ennyaanya akaaba ekyo bwe nakyogera. Okitegedde? Kati omubaka wa palamenti aba ne sayidi 3 oba 4. Tibwe namaliriza nentunula ku sayidi yaki? Education. Ya palamenti. Nemmanya ebikolebwa mu palamenti. Nabana abamwogeddeko bolo abandi bakoze ensobi bamutunulidde sayidi emu eyaki? Ya palamenti. Ti palamenti ono atalina bitabo bwe biti anaakola ki? Bo batunulidde naye nga Walukaga teri kubuusabuusa ekintu kya gulawundi
kyasinze n'okunnyonnyola obulungi kyajja kikola era akulaze bulungi byazimbye ku kyalo era byakoze. Paalamenti eba n'amagulu 4 ebeera y'amagulu 2 eryokukola ssemateeka alina nekyayogedde ku bali naye era kyemmanya ajja kikola kubanga omubaka wa paalamenti bano ababadde ebisanja 3 tubalabye nga bawakanya okuwakanya ebikyamu ebadde bikola ki ebikolebwa basenyenyi bonna tubalabye nga mandate ntono naye nga etteeka bwe lijja nga liwakanya nga linyigiriza munnansi wadde liyise naye tulabyewo embeera y'abantu okukola ki oddiwakanya nga bwolaba wano ery'amagye eryajjo twaliraba ng'olaba ababaka batono ne baagezaako okukola ki oddiwakanya era kyemmanyi nti naye ajja kwetaba mu kuwakanya kati ate bw'anaabanga ne ku gulawundi bayo gulawundi temutumibwa gulawundi agikola era awunzise yasoose kwogera ku mawa era awunzise ayogera mawa nti mawa mukwano gwange tumanyiganye njogera ku muntu gwemmanyi njogera muntu gwemmanyi kakati n'ayogera ku Devi Devi amanyi bulungi Walukagga enkola ye naye nze Walukagga namwogerako nemugamba asoma lwaggulo era okusoma olw'eggulo n'afuna diguri era ffe twasomanga lwaggulo okusoma lw'eggulo simanyi Lutaaya Jofuli mwami wa Lukagga basomye baggulo naye mukusoma olw'eggulo bafunyemu diguri. Ekisooka kya byonna Sakozi ababaka ba NUP beefunye omubaka abalwa abatunulira ennyo mube mmanyiiko era agenda okuva mu paaliyamenti nga talina kyafunye mu paaliyamenti okujja okujja ekitiibwa ye Walukagga ali zosenga wanaazifunanga zonna ku kyoba Walukagga nga wanaazifunanga nkugambye ababaka ba NUP bemmanyiiko kino kigajaawo kinoonyerezako Sakozi beenaaleeta tewali constituency egenda ganyulwamu nga ya Walukagga ekyo nkikugamba kati ate okumanya Walukagga yasoba era ne bagenda okuyita nga amanyi nti ba NRM ddala ate abasse ku mwanjo ekyo kijja abantu bamanyi nti era nga bonna singa ababaka bonna abagenda ogenda mu paalamenti Mukama nga babiseeko akasubi bagende nnyo Walukagga gy'akiikirira anti Walukagga asobola okujjayo waajaluna ng'alina emitwalo egi n'ava nga yadde siringi ebibiri Walukagga ky'oba omanya Mukama amuyambe ayingire paaliyamenti abantu bagenda kufunamu naye nze nalina ekirowoozo Sakozi nti baganda baffe bano we babanga bye boogera bye bategeeza okugeza ng'Oweekitiibwa Mpuuga nga kituufu baagala nkyukakyuka essaawa ya leero Oweekitiibwa Sseggona Walukagga we yazze nze ndowooza Walukagga kati atambula ne Kyagulanyi nze ndowooza nti mwami Sseggona yandibadde ayimirira mu mugongo gwa Walukagga mwami Walukagga wagenda mu kampeyini eri mwami Sseggona ng'ali ku kyalo bw'abanga byayogera bituufu nga alumirwa bannayuganda nti abakyusakyusa abagambe nti bassebo ne bannyabo ekyalo wano we tuli muto wange yafuna kaadi naye ezikaanya n'ekibiina era ndi mabega we naye essaawa yali ali ku mirimu gya pulezidenti nze ndi wano mu ngatto z'okubakuyega okubagamba nti 2026 bwe tukola ki bumulabiranga kubanga Sakozi tukize tugaane mwami wakyadde agamba olaba pulezidenti Museveni waba atambula ba RDC so ya minister kitegedde kati ne wano Kyagulanyi atambula ne bano ba MP be naye ba MP be bayire bantu bavuganya nabo mu race ng'essaawa ya leero bazze emirimu gyabwe awo mbaranisa okuyomba nze nandowoozeza nti baganda baffe bano babange bagaa nti byebituufu nze ndoza essaawa ya leero kati Oweekitiibwa Sseggona ye ssaawa addeyo ku kyalo mu bantu omanyi falu ku kijja okumula n'ekitiibwa addeyo ku kyalo mu bantu Walukagga waabeerera eri ono abeere ng'akuyega Lwayini addeyo ku kyalo e Lubaga asigale ng'akola emirimu gy'ekibiina ekyo kirungi Tafubbi addeyo wano kakati kino baga nti abantu abasinga bano baalinga baagala mirimu Sakozi wano abantu abasinga baalinga baagala mirimu baali tebaagala kuweereza bantu baalinga baagala mirimu nalabye n'omukulu Latifu naye akabonero ssaawa
nagenzeko naddeko nekawempe eyo nendaba n'oli nga naye simanyi oba akabonero omupiira kati Sakozi Sewanyana yajja akabonero omupiira kakati bano bassewanyana tebaali bakozi b'abannansi baali baagala mirimu okutukuza famire zaabwe kubanga esawayo Sewanyana singa katali mabega wa Zahra Luyulika ng'era ali mu bantu wano abannyonnyola ti bannange ffena tajeti yaffe ojjako nakyemalira naye tuwagire Zahra nyo olwokuba nti baluvu ebyekibiina babivaako dda era wano wolabi tafubbya gye twali amuganye naye boxi bwe bamunuze mu boxi teyeewuunya nnyo ng'asembye kubanga nze ndowooza nti taafubbi akyali muvubuka muto waddeyo ku ground n'akola ground nze ndowooza emyaka 5 myangu abe n'obugumiikiriza naye buli wojja independent emyaka 5 gigenda kuggwako ate era okomewo anti abasajja ba Sakozi bannampa wengwa bali eno naye nze ndowooza be bammye kaadi mwenna tolaba kati omusajja nga Loyi gundi ono ani ayegase ne Nassolo ti Nassolo olaba statement ze yakola nga bamaze okumuwa kaadi zaali ziyita buyisi biki banne ne Walukagga era bannamawulire ffe tumututte mu ebyo Walukagga naye yali aganye okubaako byayogera ku abo bakoze eki bawangudde nga yasazeewo bamujjonkerere boogera yakireke ng'olaba oli abeera bubeezi wa fitina okusigala ng'avumirira ki Walukagga nene tafubbi omanyi nze ebintu oba obitunuulira olina engeri gy'okola ki gy'obirabamu kati waliwo abantu b'otunuulira nga yoolede n'ebisanja 3 abaddeyo nga waddemba okusirika n'akola ki naye Mulyannyama wawulidde ebigambo byayogedde ku TV omanyi Mulyannyama yakoze n'ensobi nnyingi yatusalaga nti gundi bwe yabadde eronda nani Nuupu ng'eronda abanagenda mu parliament yalonzeemu naffe ba nonsense kitegeeza ki abamanyi oluzungu abatagala mmanya yagambye nonsense oba nonsense yagambye ebigambo nga 3 nga byanjawulo n'agamba ffe ba nonsense nonsense abatagala mmanya abatazanyirwako n'amala n'agamba era neronda nabali ba intellectual neronda nabali ambaki kakati ffe n'agamba kakati ffe ate nze meeza palamenti emmeeza njagikuba nze sijja kulinnya ku mmeeza sijja kulinnya ku mmeeza naye ngenda kukuba emmeeza awo omugezi ayingirewo ategeera ayingirewo so nendabanga negwe wegattako olumu tebamanyi kuzza baki tebamaze tafa okujja independent yagenda kujja kubanga tafa ebimuwagawo ebiri ekyogera ddala bitabo nebugundi tukireke kubanga ebitabo ani ono omusajja ani ono omachine Mulyannyama munywanyi wange asibyala ggulo byate biri mu manya ga muganda we owekyamuswa Magogo ne Mulindwa basise omugu wa wiki eno yonna mu Vipers simanyi biki Vipers ne yekyanga Vipers wanted to relocate. The problem from Uganda Premier League to Tanzanian League. Ngegamba nti format y'omupiira ndoza mu Africa egenda tandikira no mu Uganda. Nibo bola ba Premier League emipiira gye juga gye tulya bikopewa byonna eyo format tezanyibwa. Magogo ekiwa Sekabwake weyolera. Magogo ya Mulindwa yaleta Magogo. Sekabwake weyolera. Yala amba turakashuti emunga nagikyusa okumala omwaka mulamba Magogo ono namukwatako namuleta mupira namulaga buli kimu kati yayagala omukola ki amufukidde akabwa ekyo kimu kyakubiri format y'omupiira abantu tebagikkiriza ekintu ekyasinze okuba ekibi omuntu kukwata ku ssemateeka w'ekintu n'amukyusa n'amala okumukyusa nga temukyasobola kwesalirawo yagalira buli stakeholder yenna ow'omupiira ebweru akina muwagizi
osobola kumuwakanya singa oba ng'oyina club y'omupiira ng'ate oyimiridde. Abawagizi badde beesonze nga bagamba tugenda kumunaabira mu maaso Magogo atuviire. Era bw'alaba ekisaawe kyonna kikalu. Wabula bagenze okusoma mu buwaayiro bwe yateekawo ye nga azze mu ntebe. Ate bennyini n'abaziba akagundi nga ssemateeka yayita omuwagizi tosobola kuwabira pulezidenti wa mupiira atwala gundi mupiira. Naye ng'osemateeka mupya ku ye okitegeera. Ebintu byazze format y'omupiira gye baleese. Mandela yali yekalakaza saategedde lwaki Mandela yayise munne emabega. Saakitegedde. I don't know what happened. N'ate kye nategedde ekisinga obukulu gundi wa Express. Ono yali minisita wa gender yani. Yali Express natural wa Express. Oba batuddemu ne Mandela. Natural ali kufufa. Anti ali kufufa yomu ku committee. Yomu ogiraba nti wali gundi yajja actually ali omu ku banamba 2. Anti kati jukira omuwagizi bwagaana. Anti jukira babagalire ebweru mu gundi mu constitution yaabwe babagalire ebweru. Ne weekalakasa toteekeddwa toyina gundi yonna. Ama kitegedde kyegamba. Wabula the only solution gye balina right now to be summoned kuki? No, ku parliament. Koza uga parliament ebesobola kiyingiramu. We bagisamotinga. Solo waba yataddeyo ekiwandiiko. Ne wanaagira jukira parliament egenda ku majority. Ne wanaagira singa majority bafaani bonna nga bakuba format eno ey'omupiira. Anti we baba bagikuba kitegeeza parliament batalina kyakukola beerina kuddayo ku format enkadde. Format empya yeeriwa. Format empya yeeno. Nti nno musamba kati jukira ziri timu meka 16 basama emipiira 15 kitegeeza kubeerako the first 8 and the last 8 nti wemba mumaze okusamba nga lwe mbadde musamba league kati the first 8 ate damu never singa the last 8 kitegeeza nti bano already bagusamenga we gubadde naye wano tolina kyotwala naye jukira otaddemu sente mu kuteekamu ebyo byonna sente tolina kyotutte ate tebakuwadde prize yo kitegeeza nti ate bw'ogendera mu first 8 versus last 8 kati wa last 8 nakuba ate go bawe ekirabo which is not applicable. Ate nga sente ezijja nze nakugaba bino government ene ekintu kyebala okuddira ne bawo omuntu nti no abere minister wa education and sports akwa nalini kigamba Duncan ne mugamba nze ate ne sente nali manyiko ntono bagenze okuzinnyonnyola nga ate sente nala nyingi ne mbagamba muno gwo kimanyi nti FUFA okulabirira national team efuna milioni ziri 5 milioni 3 eza dola waliwo milioni 5 ziri 5 ezije za dola zeza wamu zonna basoka ne baba wa 3 milioni dola 3 okulabirira team ne wabeerawo emitwalo egiremeka girabirira academies ey'abakazi youth baba wa milioni 5 yes milioni 5 eza dola kati nze nali ndowooza FIFA zesindika zokka omupiira guli independent yes omupiira guli independent in such a way mu nsi yonna FIFA efandinga buli nsi erina omupiira kyenkanyi kitegeeza bano bazifunako omugabo nga government kuba sente nyingi oyinza okumaliza ng'omwaka bayinza okuba bagenda almost nga bagenda mu kakadde akava mu FIFA. Omuntu gwe tutafiiridwa ku mupiira wano omu ku basajja abaali bagutaddeko amaanyi Mulindu wano yagezaako nnyo okutuuka ku kyeyasobola naye ebisanja ne bimukugira ng'era alina okukola ki okuvaako. Magogo najja n'akola omupiira n'akola FUFA n'agifula nti alina gibeeramu mpaka lwalifa. Magogo teyeesimbwako yabijawo twagenda okumwesimbako nga tugenze kusaidiya Mujibu ne batusibira obweru bakanyama ne batukuba emigaawo okufaawo saawa era nze we namanya nti tebikyali bya mupiira byafuuse nga wala mwami Museveni wafuga NRM Supreme nga wolaba mubajje wafuga omuzikiti kye kimu ne Magogo bwatu bwafugira ddala era bye bijja onamulaba nga batosa omujjako wojo kiraba nti mutabani wa chief kakati
amazima gali nti Magogo yayonoona omupiira to the extent gyesinza kubuulira bw'omanya obubi bwa Magogo era nze okwola we baatukuba waffe twali bawagizi ba Mujibu nnyo naye nga tumanyi nti bigenda kubeera bya bwenkanya buli omu alago ki kati n'akwata buli eyagambanga nti ye yakikola mu ngeri ya Mwai Museveni ddala mu nkola y'emu buli eyali badde agamba nti ye oyo ng'asooka mufuna wabeera genda mu nnyanja kati gugenda mu revenue funira wano beera jena tagambwako n'otwala amataka tojja kugambwako Magogo yabakola atya kati Magogo n'asooka ayita bano basimwogerere bonna abayinaalo ku ddoboozi bonna n'abezza ne bakuta nnyo kati bwe bakuta nnyo abaana abalinamu ku ddoboozi abasigala ebbali bamutyaba okitegeera ne bajja balaga obubi bwani bwa Magogo b'Onyango Onyango bamane bamusika okiwulira Onyango yamaze okwogera n'agamba Onyango alina abagoberezi bangi bamuzza kuva mu retirement komawo nno okole bwoti yali ajjonkera naye yali Onyango yatuuka ngutekamu sente ku baana babalinga ku national team kwe kumusika okiwulira n'agamba abaana mbate tembawana sanga faabe baweza ffe tujja nazo biki byowegamba okumusika lago n'amanyi bwino mungi ekigati kyamu jangu nibakupakira ekigaati oleme kuddamu kola ki kwogera njagala otunuulire gwe noonya abaana abo baserumaga abo bamayike bakunyonyole Magogo oyo ojja tulikookaala abo oyo omusajja oyo Magogo mubi mupiira gwa Uganda terinaamwenkana wadde omugeraageranya kakati naddira abasobola omwesimbako bonna n'abasibira ebweru naddira abawagizi b'omupiira ogwa Uganda n'abajjako obwannannyini babuzizza nno kati ye n'abeera nga ye Alpha era ye Omega okiwulira kyasalawo kyekiba bwe twamanya okumanja ebyo ne tuwaaba mu bigundi byonna Mujibu Kasule yawaaba buli wamu okiwulira wallahi ne tugamba Magogo era nze omupiira gwali gumpomera nga bw'okiwulira naye Magogo ye yanjija mu bisaawe era baddanka ne babagamba tugende Nambole nga mbagamba nze ku lwa Magogo sijja kulaba naye ensonga z'Amagogo ezo bannayuganda bakuba beerabira mu kwerabira ne batamanya nti bajja tugeesera bababuuze kino kyali bwe kiti kyali kitya bwe baali Magogo yajja era gundi oyo yamuleeta waliwo abaali baagala okwesimba ku Magogo abalungi ennyo abasinga ne Magogo naye gundi n'ava eri n'aleeta Magogo oyo n'amukukusa Mulindwa yennyini n'amuyingiza mu kintu era okujja kwa Magogo ne kukuba bannamupiira encukwe naye nga Mulindwa agamba nti obutavaawo omulala atisita okukwata ekintu akiddukanye kankukuutirize Magogo muleete era in fact Mulindwa yateekamu ne ssente ono ayitewo okitegedde ono akole ki ayitewo ffe nga bannamupiira ne tugutunuulira gye gulaga ne tugamba bwa Mulindwa yennyini era lwaki baali bazze bamwesimbyeko nga naye omupiira ayina waagutuusiza nga tulaba agudibaze oba yali agala kiriramu nga ne ttiimu y'omupiira kubanga bannayuganda baagala kuwangula baagala bikopo omuwagizi oba buli kimu bakimuwadde kubanga omulembe gwa Mulindwa ne Magogo gwe gwafuna kampani ne zivaayo zinairo Buwalezi ze MTN Airtel nga zisponsoringa emipiira gya Uganda essente nyingi nnyo ekitaaliyo mabegeeri gwe ya Nairobi Buwalezi kuwadde 3 gundi ekuwadde 8 MTN ekuwadde Mulindwa n'akukusa Magogo we n'amuyingiza interest ye yali ki yali kukuuma ntebe yaabwe eyo okitegedde Magogo najja nga talina wadde essaati 3 Magogo ng'abasajja abaagala okuddakanya omupiira gwabwe gutwale mu maaso ne Mujibu Kasule ng'agusambyeko afunye ssente mpitirivu Mujibu oyo mugagga ng'amanye ennaku y'omuzannyi w'omupiira gy'ayitamu Magogo n'akukusa Mulindwa n'akukusa Magogo n'ayingirawa ofiisi akukusa Magogo ne Magogo alimu ebyobufuzi
Magogo naddira ebyobufuzi ebyokudyekadyeka ebyekiyaayi n'abireeta yakyusa sirikuli ebyobufuzi n'agireeta n'agiwummuza wa mu mupiira mu FUFA. Omupiira ne gutandikibwa okuddukanyizibwa ng'ebyobufuzi ajja eri obukodyo bw'ebufuzi abuyingiza eno okuli okukyusakyusa constitution. Bagundi bwe bagezaako okwagala okujja mupiira bano bansereko ono abadde memba wa paalamenti ono beesimbewo ne babagamba olina okubeera ne ttiimu. Kati Bassewanyana abaali balina okugubeeramu ate nabo nga banafu mu byenfuna. Bwe yalaba ono azze Nsereko alina ssente n'agamba akagodyo ka Nsereko kati mugamba nti olina okubeera ne ttiimu oba olina okubeera ng'oddukanyiza omupiira okumala emyaka 10 oyo n'avaamu. Magogo kwe kufuna kamutundu Lions. Magogo kwe kufuna kamutundu eki Lions. Kati omupiira bwe gutyo bugenze gwikola ki gufa. Kati bwe batuuse wano engabana n'etabuka Magogo amaze okuvuuka Kiwaji eyali alina ndawe yesatu awezezza 44. Waliwo ne balinnya ennyonyi ne bamuleetera loole ennamba. Okitegedde? Eyali alina engatte Magogo eyali alina engatte 4 awezezza peya 37. Mulindo atacyamusobola. Magogo eyali talina basirikale ali mu gavumenti mwaweerereza yagikiikirira. Okitegedde? Afuna omukyala naye ali obuyinza. Magogo anywera, Magogo takyasobokoka, Magogo afuuse ekizibu. Magogo yaddira ssente zonna n'aziwa mu bannabyamizannyo abaweereza pulogulaamu z'emizannyo ku lediyo. Okola ki? Okubanga tebamulwanyisa na kumwogerako bigambo nga bye twogera wano. Bonna n'abawa ssente akoppa enkola eyamwamyami ey'ebyobufuzi. Magogo naddira bassemwogerera abaali bataddewo embeera abamanyi omupiira banga waliwo akabinja ak'abantu 10 abamanyi omupiira kaali kewadde nnyo okumulwanyisa bwe baalumba FUFA naye n'akola akamwami Museveni ne babasiba empingu ne babaggalira wano ku CPS. Abaana bonna baabayoola abo abaagenda omupiira ne babaggalira wali. Magogo olwayiye amagye ebyobufuzi abigasse naki n'omupiira. Magogo addidde bonna abaali baweereza omupiira abalikola pulogulaamu z'omupiira bonna abawadde ssente abaguliridde alina enkola gy'akoppa. Omupiira gugenda bwe gutyo Magogo atuuka nga takyayogerwako Magogo agusiba siiru. Kati wano jjo kino kyolabye yaleeseewo ekiteeka era nga bw'olaba naffe bwe batugamba mu kalikulamu empya kati ono ne kalikulamu empya yagireese mupiira etetegeerekeka. Ojjukira abaana baffe bagamba bati kalikulamu empya n'omupiira n'aguleetamu kalikulamu empya. Tunenya Mulindwa mwami Magogo Mulindwa omunenya ne Magogo n'omunenya okutuuka awantu n'atajjukira nti ebyo si bye bigendererwa byaki by'omupiira. Omupiira tebagutambuza bwe gutyo n'ava ne ku nnono ey'omupiira okugamba nti ebisanjo biba bibiri biba bibiri n'atandika Magogo okukyusakyusa ekintu. Magogo ava ku nnono. Jjukira wa NRM ssente azifunye mukyala we wa NRM Magogo takyagambwako. Magogo afuuse ekintu munnabyabufuzi. Kati bagume omanyi Magogo nalina n'essimu ye. Omanyi ndabira n'essirimu nalina n'essimu ye ng'ayagala omuntu agenda okusuula Ssewanyana wano ku byobufuzi. Ekisanja kiri nga Ssewanyana waba atali byabufuzi tamujjonkera nange neyagala okutembeetako. Essimu ye ya MTN 772 naye tunenya Mulindwa okubeera nga ye yaleeta okwefuula si kirungi. Sakozi kati kibe kyakuyiga Mulindwa abantu tubeeranga mu ofiisi ng'oli mu ofiisi bwe boleeta omuntu omulala si wa gospel live buwulirize bwe boleeta omuntu omulala si wa gospel live
toleeta lwakuba nti gwe kwagalako oba ajja okukugira ebikolobero byo oba enyagula gy'onyaguludde obeere ng'omunyago okuliisirako bulungi. Leeta omuntu ajja mu kifo ekyo ddala asaaniddewo. Kati Magogo naye yalaba baamuleeteramu byamukukusa. Kati obunyagulizi bwa Mulindwa Magogo n'abusukkako. Mulindwa yali agala vugira ku kameme wansi naye nga akyasobola okuwaako ku buyinza. Kakati ate empingu Ssekabaka oyolera kamulumya enteega nti kati ne kirampu ze zennyini etteeka ono lyayisa limunyigiriza ye nga Mulindwa okiwulira kyova atuuka n'ogamba nti oba asooka ajja wano ttiimu yagitwala e Tanzania ebeereeyo ng'ebintu bikoze eki nga bikalubye. Kati bwana Mandela ate kakati Mandela yafuluma meeting ate namala Mandela yo of course Mandela ne ngamba kubagagabo mu Kampala Mandela nono nukirumira beba muku basajja abadde mupiira ebbanga lyonna omu yaliwo expressing omulala wa Villa okiwulira kati abantu abo bolaba abagagga abo olw'okuba nti mufufu ewaliyo sente nnyingi buli ajayo omutwe nti ng'amugaba bwana Mandela tulidde tutya nekirumira ojja muwulya wanajayo omutwe gwa express kuba kimanya alina okwogera okiwulira era bwana ayogera nga mugamba bwana kirumira soko gye tulabe oba Mandela bamusabi ngano kasikefusi gwe musolo tewali kafusi musolo ng'ani agumuteekako gundi oyo Mandela asuka kwekyo Mandela asuka kwekyo ekyamagogo mukangakanga mpozi temumanyi bulungi mmwe mumuulya buulizi anti Mandela waba ayogedde kwekyo ekiyinza omuzibikira kiri kimutuliire wamu naye kimuzibikira si ekyo mbukukanga. Alright, mwebale nnyo mwebale ddala ensonga zino tujja ziongerako naye bannabyabyamizannyo mwabeerookinga weerookinga ate bulijjo bwe batubagamba bannaye eggwanga likyuke nga mwabe emizannyo mugamba temuleeta politics wa beerookinga era nalabye mutyaba bambi ayogera bagaana kaaba tulabagane next time.